one is called Jane. Jane. Harry Frank Jane from Nigeria. Ttiimu ya Uganda Revenue Authority esitudde leero okwolekera eggwanga lya Tanzania okuzannya omupiira ogw'omukwano ne ttiimu zayo okulyaza Mukono Simba. Bano era basinzidde Gaza ku ssomero lya Homes Darling ne banjulira abawagizi ba ttiimu abazannyi abajja. Ku bazannyi abaleeteddwa kuliko omuteebi munnansi wa Democratic Republic of Congo, Bakoto Labono Davis, ng'ono yazze ekifo kya Robert Ssentongo, Okoti Fred avudde mu Lweza, Muluki Julius n'abalala. Twalaba ttiimu strength ze tulina ne weaknesses era ne tugenda mu transfer market ntuweereza aba agents as far as Nigeria basobole okutufunira abantu abanasobola okututereeza naddala mu defense twongeddemu abantu nga basatu oba bana betwesiga nti bagenda kutukolera omulimu ogwo tuleseyo central defender mu Nigeria. URA erezezza bujja endagaano z'abazannyi ezibadde ziweddeko okubasobozesa okusamba omupiira ng'omutima gwali wamu. Ttiimu eno esaba okuludde n'omujoozi omujja ogw'okusambira mu kubugenyuko n'awaka. URA yamalira mu kifo kya kutaano n'obubonero 47 mu sizoni ewedde mu Azam Uganda Premier League. Newankubadde nga ttiimu eno ekulira ekitongole ekiwooza ky'emisolo mu ggwanga ekyalina okusomozebwa kungi omuli n'ensimbi n'abawagizi abatono ddala. Olivia Nakate, DWS TV, Amasunsule.